ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogwokuna eba Fool's Day olunaku lwa kulimba era abantu bakedde kulimba mawulire gakedde kusaasaana Joel Ssenyonyi bamuwadde obwa minisita n'ebirala bingi nnyo era nga buli omu akukubira wamma kituufu naye nga ebadde Fool's Day. Bobi Wine bw'ati wakubeerako ku TV ennaku z'omwezi nga lumu ekiro NBS TV era nga ebisuubirwa okubeera nga byogerwa byonna birinde ate era bannange General Museveni majjukira bulungi nnyo tutegeeza nti beetaga buyambi kuva mu US naye agafa mu byobulamu mu malwaliro geraliikiriza ebyaddala mubajje abantu bamwambalidde ku lunaku lwa Eid bwe yavuddeyo nga musunguwavu bw'atyo n'ategeeza nga TikTok bweri ey'abakireereese ba idola era n'alifaarenga ku Facebook naye kasi kyovula olaba nga nawe yaggalwa kubanga ba idola bali bayitiridde okubeera nga bavumirako oba nga bateekako ebintu ebitakola ki ebitakwatagana so nga ate era munaye ku lunaku lwe lumu lwa Eid abantu baafudde baafudde era poliisi ewadde report ku abo abaafudde. Kulamusizaako gwe wenampuliriza wano ku Uganda at Large mu mikwesese nga bulijjo wendi nnyo okubeera nga nkutuusaako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda mu mikwesese gye nsinziirira ekinja namaze dde okubeera nga nkijjako ate zigometa yaffe bwetyo muganda wange ndowooza tutandikire waani nga bwe nkutegeeza nti ebadde Fool's Day amawulire gakedde kutambula nga galaga nti Museveni amaze okuwa Joel Ssenyonyi obwa minisita mu kabineeti ye mwalwanyise enguzi era nga okusinziira ku nsonda bano babadde batutegeeza nti amawulire gano gabadde gakakasiddwa presidential aid for press fabe ku kirunda era abantu ne batandika okubeera nga beewoonya kiki kino ne bateekayo n'obubaka ssebo owa Joel Ssenyonyi nga bwakoze eki nga bwawandiise nga yeebaza mbu nsiimye nnyo nsanyuse nnyo General Museveni okunteekamu obwesige era n'anteekamu obwesige okubeera nga nnwanyisa enguzi nga national priority kati bw'atyo n'agamba nti ali committed nnyo okubeera nga delivering results eri bannayuganda bonna mu statements kale obubaka bwe butyo ne bweraliikiriza abantu bangi walwankubidde nga weddemu amaanyi obirabye konze ebiki ti Ssenyonyi n'ate bamuwadde wa minisita n'abukkiriza konze leero lumu Apple era eba Fool's Day eba Fool's prank kale ebyo byonna munnange si bituufu yadde n'akamu Ssenyonyi tanaba kubeera ng'aweebwa obwa minisita wabula ate era mu development endala tukimanye bulungi nnyo Bobi Wine 2026 bw'atyo asinzidde era alina okuba nga ayogera nga atulambika bulungi nnyo kiki ekyokukola agenda kuwa pulaani ye sharinga pulaani ye 2026 election plans nga opposition leader Robert Kyagulanyi Ssentamu otumanyi bulungi Bobi Wine bw'atyo ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogwokuna yamaze dde okubeera nga yeetegeka okubeera nga abakana ne interview ku NBS television era nga asuubirwa munnange okubeera nga alaga kiki ekigenda mu maaso mu byobufuzi era nga omukulembeze omumalirivu ennyo agenda kuba aliviiringa roadmap plan 2026 nyeno election era nga program NBS egenda kubaawo ku ssaawa 4 ez'ekiro interview bwetu bunnange bwegenda okuba nga ebaayo era nga bwekityo tugirindiridde mwe abalina app eyitibwa Afro Mobile app by the way eno era yaba NTV Afro Mobile app osobola okugendako abali ebweru mutala w'amayanja musobola okukozesa ku downloadinga app eya Afro Mobile ne musobola okubeera nga mutegeera agamba ki kubanga muganda wange tewali yadde
okulindamuku oba okusuula obudde. Kakati munnange yabadde mufuti mubajje essaawa eno anti bamwongera ekisanja naye ndowooza kino yekirita obukyayi ate ku mikutu bw'agenda ku TikTok abeerako ku TikTok n'asooka alaba nga bamususa. Kakati bw'atyo yategeezezza mu kusaala okwayire n'agamba nti TikTok yaba idlers ba content seekers n'agamba era yaba nonsense mufuti mubajje yaba nonsense kati bo nga abategeera bamufuti mubajje abategeera naye nga bategeera ki kunyaga. Kakati munnange mubajje Sheikh Shaban Ramadan mubajje bw'atyo akubye omulanga eri gavumenti nti erina okubaaninga erina okuweera TikTok era n'agamba nti eno ekozesebwa bubi era ereeta okwawulayawula mu bantu wamu n'okuwa abantu oba information etali ntuufu okubagamba ebintu ebitali bituufu oba byebiriwa ebitali bituufu kyetwewuunya nti bamwongedde ekisanja nti emyaka gyaweddeko kiki timali obusiramu bagibba kiki ekitali kituufu awo tetumanyi. Kakati munnange kugambye nti lwabadde lunaku lwa Eid naku lwa Sunday kali babadde bali mu kusaala wali Old Kampala muzikiti omukulu nakuza omwezi 3 mwezi ogwokusatu 2025 mubajje bw'atyo nannyonnyola n'agamba nti platform eno eya TikTok agirabanga etalina makulu eri useless era agamba nti eno useless tool for idlers and content seekers era n'agamba nti eno esobola okuincitinga violence if left unregulated eba terambikiddwa bwetya bweyina kubeera ng'ekola ki ekwasaganya ensonga. Kakati yatutegeezezza ng'agamba nti TikTok efuuse ekizibu. TikTok enfuukidde ekizibu tefuuse kizibu wabula emufuukidde ekizibu endowooza kubaga TikTok efuuse ekizibu n'agamba nti nze nkikakasa esobola okuleetawo obuvuyo esobola okuliidinga ku violence. Kakati n'agamba nti Facebook bwe yafuuka ekizibu mbu gavumenti ya Uganda n'egiggala ka TikTok nayo kati ate eri waasi esingako ne ku Facebook nga bwe yali yeetaaga okulambikibwa ayagala bagiggale. Kakati abantu boogedde ne bamugamba bingi era tugenda kuba tubiraba ku mutimbagano wonna ngezezzaako okunoonya buli abagezezzaako kusinya ku nsonga eno abantu bakyogerako ki. Kati ono agamba nti platform eno eya TikTok ekozesebwa abantu omuli abasiraamu ba sheikhs okubeera nga bawudiisa oba bamisiriidinga abalala era nga basaasaanya obubaka obw'obulimba ekiyinza okuviirako abantu okwawukana oba okwawulayawula mu bantu naddala mu Muslim community. N'agamba ne ba sheikhs bamaseeka bakozesa TikTok okubeera nga bavumirako abantu abalala era ng'agamba nti baseeka basoosowaza obusonga obutali ekiyinza okuleetawo disunity kiyinza okuleetawo okutabulatabula mu bantu. Kakati mubajje okwogera bino kizze oluvannyuma lwa debate ku social media nti jjukira nti abantu bwe batunuulira TikTok bo bagiraba mu bifaananyi birala nnyo babamu ate n'abalala bagiraba mu kifaananyi kirala nnyo olw'ensonga zaabwe ezimu kubanga munnange buli omu yamanyi engeri gy'atuuse ekyokulya ku mmeeza. Kati okusinziira ku Uganda Communications Commission UCC Annual Communications Sector Report 2023 bagamba nti TikTok erina abantu abakunukkiriza nti mu kiseera ekyo 2023 yalina abantu abakunukkiriza 5,500,000 ba users wano mu Uganda 5,500,000 kati nsuubira okubanga munnange yasukkawo ddaawo.
kakati newankubadde nga munnange waliwo okwemulugunya nti bagikozesa bubi, gavumenti inakubeera nga ate etubuulira kikizzaako ku platform eno oba enegibaninga oba nedda. Naye mubajje okuba omulanga nti TikTok erina okubeera nga ewerebwa kiza oluvannyuma olw'okuba nti waliwo internal controversy, waliwo obutakkaanya obw'omunda mu busiraamu, mu bukulembeze bw'obusiraamu, era nga bwekuusa ku bukulembeze bwe. Maachi nga 13, 2025 Uganda Muslim Supreme Council eno munnange bwetu yayongezaayo ekisanja kya Mubajje, yamuwayo ekisanja ekirala kya myaka 5 wamu ne deputy we Sheikh Mohammed Ali Waiswa. Kati awo nga bamaze okubeera nga beeyongezaayo ekisanja, muganda wange abantu ne bagenda babakana n'omutimbagano. TikTok yeriwo kati olwo ne batandika okubeera nga babasusumbula nga bagamba muyisa muti olugayi mu constitution yegamba nti ku myaka 7 wumula Mubajje ku myaka yali badde olede yagiweza dda 71 yandibadde abivaako. Kati Mubajje ndowooza mu kumugambako awo mu nkola ey'obwannantagambwako bw'atyo ndowooza n'atandika okusunguwala. Jukira ba Sheikh Kiti babeera okwo n'abalala bonna babeerako nga boogera ku nsonga ezimu. Bebagamba nti badda ku TikTok, badde okwo ku TikTok, badde okwo ku TikTok. Naye abantu bwe batyo balina ebigambo bye bagambye Mubajje bye bisinga obukulu. Ngezezzaako okutunula ku mutimbagano wonna, ngezezzaako okulaba nga noonya wali nga bonna Mubajje bamugambye eki abantu. Bamugambye nti toli serious. Nembakana n'omutimbagano nga benkutegeezezza nga ngezaako kunoonya ddala perception y'abantu ku kituuso kya Mubajje kino ekyokuggalawo TikTok ng'era bwe yeewaanye nga gavumenti bwe yaggalawo Facebook, era bwetyo bwelina okuggalawo TikTok kubanga yaba idlers, ba content seekers. Kati wabulira kigambo content tamanyi kye kitegeeza, kubanga gwe munnange bw'obeera nga oli public figure kitegeeza olina okuba nga weegendereza, kubanga si public figure yekkaaliwo. Bangi nnyo abaliwo ba public figure naye nga tebaboogera nako. Weebali bangi nnyo, weebali nga baboogerako positive, si negative. Kakati munnange abantu bamugamba toli serious yadde n'akamu, era nga bamukakasa nti ffe tetuva ku TikTok kubanga abantu bagamba bafunirako 10, era nga abantu bagamba nti videos ze bamukolako ku TikTok lwa nsonga agaanye okuva mu ofiisi yafuuka olukokobe, era ne bamubuuza nti nno bw'okimanyi nti TikTok source of income abantu bakolerako ssente okubeerawo. Wabula waliwo amugambye ekigambo simanyi oba nsobola okyogera naye si kibi tekivuma. Oli amugambye nti olinga ebbina. Abantu kale kubanga ne bwe sikyogera era yakiwandiisa abantu bakisomye dda, yakisomye. Kakati kati waliwo amugambye nti munnange kirungi tusiibulukuse, era waliwo mu proverb egamba nti obukadde magezi, naye eriyo abakaddiwa nga basiru. Simanyi TikTok yegaba obutwa mu basiraamu oba yeetulugunya abasiraamu abali mu makomera. Wamma jjajja yasamira muli omwago. Kandekeraawo kubanga ono ayogedde bingi, asose n'ayogera wali ate n'atandika ebiri yasamira mu myaga mwago. Sigenda gye kubanga zitwaze kuvuma wano, naye nga gyebiri mujja kubisangayo. Abaana bazibu nnyo. Kakati bamugambye nti munnange leka tumusonyiwe kubanga talina kyakwogera, era ng'amugamba ogamba TikTok eri useless erina makulu. Oba oli awo ebiseera ebimu oyinza okuba nga gwe ali useless, gwe atalina makulu. Ne bamugamba gwe omanyi TikTok ettoffaali lyeyongedde ku bannayuganda. Ne bamugamba nti ensonga yandibadde tugikozesa tutya, walibadde osaba UCC ebeeko kyekolawo
mu kulambika abantu engeri bandokozesa mu TikTok so si kuddawo nti bagiggalewo babe baggalawo Facebook ba content seekers biki content omumanyiiko ki abantu be babyogera sinze bannange sinze nze bimpita mu buyisi nga muzindaalu kakati era munnange mu busungu obungi omumu abuuziza nti oyo mubbi ayogera ki Mukama Katonda omanyi anje oba teyagenzeyo kubiraba wakubisoma naye kati nze nsobola okubikola kyo kubimuyitiramu nga bwe mbikuŋŋaanyiza wano kakati ne bamugamba nti munnange kwata ku constitution y'obusiraamu ofuge nga bw'oyagala naye totumanyiira otherwise ojja kutulaba ki ekitufaamu ne bamugamba mufuti oyagala okulwana entalo buli wamu sooka omalirize entalo zo wakati wo n'abasiraamu olyoka olowooze ku TikTok bamugamba nti waliwo ebizibu ebiwa bannayuganda ebyo bino bannayuganda emitwe naye nga tebikwatibwako naye omala gava eri n'obuukira by'otategeera muga nti ebiseera ebimu olemwa bamugamba nti ebyo byonna byonna gwe by'oyogera olina okusooka ne weebuuza ekibuuzo nti ani gw'oliisa era ne bamugamba nti munnange TikTok erina egiri miti kakati gwe emyaka gyo ku TikTok onoonyayo ki Mukama Katonda kambe wano bingi bye bamugambye mubajje mufuti mubajje era muganda wange wakujasimula bugolo ekimutwalayo n'eki kikuba emyaka gye sijja TikTok aba anoonyayo ki naye mufuti mubajje ffe tumumanyi wayogera ku kigambo kale kati bino byange kubanga bw'agamba nti yaba idolers mubajje mumanyi ng'omusajja alina abakazi abangi ennyo abasajja abakazi alina bangi ddala era awasambu buli kaseera kakati atali aido afuna ddi obudde obwo buwasaawasa obukuwaana obukola ki bamulabira bulabizi sente alina nnyingi anti kale munnange eyo nga tuvuddeyo era ku lunaku lwe lumu ku nsonga y'emu eya Eid wano mu Kampala mbu abantu bafudde bataano ku lunaku lwa Eid twali mu kujaganya naye munnanga abantu bafudde poliisi bwetebadde report ku Eid Day celebrations Kampala metropolitan area era nga bano bamaze okubeera nga batubuulira number of deaths and several accidents ezibaddewo kakati poliisi enooti ziraga nti mu Kampala metropolitan area nti kale okutwaliza wamu wabaddewo ku mirembe bakoze community policing wamu ne heavy security deployment yabaddewo tiwabaddewo ku mirembe naye bagamba nti wabaddewo ko ate era ebitatambudde bulungi mu Kampala n'okwetooloola bagamba nti waliwo omuntu eyasangiddwa ng'afudde ku PF petrol station Kanyanya Maachi nga 3/25 ssaawa nga emu ez'okumakya era bwe batyo nga batugamba nti omulambo gwe gwatwaliddwa Mulago City Mortuary era nga bagamba nti wabaddewo report ku case ya domestic violence omusajja omu munnange gwe bataakuluza ku mukyala ng'omukyala amuli bubi amukuba ku lunaku lwe lumu ekuz'omwezi nga 3/25 zabadde ssaawa 12:2 ez'akawungeezi omukyala n'amukakkanako n'akuba kakati omukyala yakwatiddwa era ne bamutwala Masanafu police post waliwo omusajja eyasangiddwa ng'afudde mulambo gwe ono bagamba nti bamusanze mu Elisa zone Kyebando yabadde akutte ecupa ya wine ku ssaawa nga emu ez'akawungeezi n'ekitundu ssaawa emu n'ekitundu ez'akawungeezi olw'omulambo gwe nokutwalibwa e Mulago Mortuary ogwenika e Mulago kati wabaddewo ne hit and run fatal accident era kigambibwa okuba nti omutambuze pedestrian yatomeddwa emmotoka yabadde ewenyuka obuweewo wali ekyebando ku Northern Bypass era munnange zabadde essaawa nga 3 ez'ekiro wabaddewo era ekyateeberezeddwa okubeera mob justice kati omulambo gwasangiddwa mu kitaba ky'omusaayi Nsambya West
era nga zabadde essaawa nga 6:30 ez'ekiro. Kati omufu agambibwa okuba nti yabadde abbye akasimu, yabadde phone snatcher. Kati ate wabaddewo era eyafudde ekyasi. Wabaddewo eyafudde obutemu bwe bagamba obw'ekyasi. Security guard bw'atyo yakubye eyabadde ateeberezebwa okubeera omubbi nti yabadde abbye ebbinika okuva ew'omutuuze omu mu Kamuli Zone C. Ssaawa zabadde 9:23 ez'ekiro. SSP Patrick Onyango, Kampala Metropolitan Police spokesperson, bw'atyo yafutegeeza nti omulambo gwatwaliddwa e Mulago mu ddwaliro okuba nti munnange bagukolako post mortem. Kakati munnange ate era nakusuubiza okutegeeza ku nsonga eri mu malwaliro eyo nti embeera si nnungi yali n'akamu mu byobulamu, kubanga jjukira Museveni yava mu statement yagamba nti leka basigaze obuyambi bwabwe, tetugenda kubonaabona. Museveni bw'atyo bwe yeewaana nga agamba nti obukadde billion buno buli mu buwumbi 604 obuwumbi 604 nga bumaze okubeera nga bugenda. Amerika emaze okubeera nga ebutujjako nga tukyabufuna mu byobulamu mu kubeera nga baboostinga health sector, naye batugamba nti ekiri eyo muganda wange kifumba mutuku, health sector ebuliidinga. Bw'atyo General Kaguta Museveni nga bwe kutegeezezza nti lumu yagamba nti tetugenda kubeera nga tubonaabona. United States bwe beetuggyeko financial aid, yagamba nti let them keep their aid. Uganda will not suffer because of their money. Museveni bw'atyo nga mugumu nnyo. Naye mannange reports okuva mu Ministry of Health bezito zitugamba ate birala story zikyusekyuseemu. Okunoonyereza kulaga nti munnange Uganda nti okufiirwa obuwumbi 604 604 billion nga US etuggyeko obuyambi foreign aid okuva mu US. Muganda wange miranga gyennyini. Kakati sente zino zaali ziyamba nnyo okuyamba various health programs omuli okwesola emisaala egy'abakozi mu byobulamu. Kakati ate era nga sente zino zimaze okubeera nga zigenda nti amalwaliro ne clinics essaawa eno kitegeeza nti ziri mu kustrugling okulaba nga zisigala mu operation, era nga bagamba nti ekisinga n'okubeera nga kiraliikiriza nti sente zino munnange nti mu nkukutu zaakozesebwanga okugenda okufandinga NRM government, nti NRM yazivubanga bwetyo, zezo ze bakozesa okubeera nga bagulirira bakola ki n'ebirala byonna. Naye ate era ekyo tekimala, kale bo baali badde bazivuba, naye bagamba nti okusinziira ku lipooti nti sente zino ezimu zaali supportinga bisiyaga, programu z'abali ba bisiyaga. Kati gavumenti bwetyo bwe yali ng'ezifuna nga ezifuna z'abali ba bisiyaga yo neezikozesa. Tetumanyi oba namubbo mwennyini mulimu, kubanga jjukira nti andi omwenda mwamuwuliranga awo nga bawuliriza ebintu ebyo, osanga bwe baaziryanga n'abalala. Kakati munnange mu kiseera kyekimu NRM bwetyo nga jjukira ebadde nga ekiteeka ku opposition naddala ku Nuupu ne Bobi Wine nti bano be bakulaakulanya ebisiyaga, batuleetera ssente z'ebisiyaga, era bano basiyazi. Mujjukira nti balwanira eddembe ly'abasiyazi. Naye munnange Trump muhoozi gwe yagamba bwajja buli kimu kigenda kukyuka, kituufu buli kimu kyakyuka. Yatubagulizaako ne batugamba nti sente ezo zigenda ezo mu Uganda n'ewalala zibadde ziyambako mu kutumbula ebisiyaga. Kati era gavumenti abo bamanyi bulungi nnyo era banywanyi baayo. Oba ndowooza yali yagala bajja ku mugaati, nazo zonna ezitwale. Kakati munnange gavumenti okumanya bino bituufu, naye era eyogeza birimi nti tebatunnyonnyola bulungi nnyo, kubanga awo kyobulaba nga Mukama Katonda ali wamu ne struggle. Ate Bobi Wine ebiseera ebisinga obungi yetawangulwa okuleka ng'obbyemu bbe kati nga mu kalulu ng'okozeseza oba mmundu n'ebirala, naye tawangulwa. Era n'olwo nabo baagala odumusuulamu
kya commentinga ku bisiyaga n'ata commentinga kubanga yali akimanyi already. Kakati munange tugenda okukiraba nti sente ezo ez'abe bisiyaga era gavumenti yazifunanga nga kyobula nga bavumirira nnyo ti abo bagira sente z'ebisiyaga bebakola batya temutulisira basiyazi kumbe oyinza okugamba nti bebasiyazi nnamba emu kubanga ate bafuna zaaki kubanga n'ababawa sente bakakasa nti baziteeka mu bisiyaga. Kakati ate bo bazitwala batya mu birala bali bye batamanyi ne basigala nga babawa. Kiba kitegeeza nti era balina engeri gye bakizibiikirizaamu n'obujulizi temulaba biibino bitambula kubanga nze nabo wano e Kabalagala waliwo ne wano ku Salama Road nga waliyo eyo munnange kazooni kalamba kabali ba bisiyaga era gavumenti yekamanyi. Kitegeeza nti ze ssente ezo oba oli awo. Kakati bwe bati bannayuganda bangi nnyo nga beebuuza nti gavumenti ng'efuna ssente ezo mu mankwetu kyokka ate ku kintu public kye yawagirirako neewakanya nti kituufu tetwagala bisiyaga wano kumbe gavumenti eri eriyo ssente ezifuna. Kakati munnange minisitule ey'ebyobulamu emaze okubeera ng'ekonfaminga nti okuggyawo ssente ezo obuwumbi 604 muganda wange kino kitadde health sector mu matongo gennyini ebyobujjanjabi ebyobulamu. Kati bagamba nti abakozi bangi nnyo ba health workers bangi nnyo bantu bana bakubeera nga bafuna emisaala gyabwe wetwogerera era bagamba nti amalwaliro mangi nnyo tegalina na ddagala. Abalwadde abaali munnange beeyagalira mu nkola ey'okujjanjabibwa ku bwereere essaawa eno munnange balina okubeera nga basasula bakubuulirirawo wali tyolize ne ssente. Munnange embeera neerabika nga nzibu nnyo eri bannayuganda abankuseere. Bano batukakasiza nga batugamba nti twateranga okufuna ssente n'ebintu ebimala naye kati essaawa eno wetwogerera tuli mu kusitwagolinga kyokka ne bwe bagamba ebimala ne mu kiseera ekyo era nga tebimala bwe bagamba nti kale lwaki tubadde tufunayo naye kakati ate tetukyafunirako ddala. Bannansi abamu bwe batyo bwe badde bagamba era bano bakakasiza nga nti abamu ku mikwano gyabwe nti bamaze emyezi nga tebasasulwa era bangi nnyo balowooza bagenda kubeera nga omulimu bagusuulawo gw'obusawo. Mujjukira bulungi nnyo abasomesa abamu abasinga obungi bali mu kwevugira bodaboda kati jasanga omusawo kali mu kwevugira bodaboda ye ng'ate musanyufu nnyo. Kati ba opposition leaders bavuddengayo ne bavumirira ekintu kino gavumenti okubeera nga ekozesa misusinga donor funds n'okubeera nga emisiriringa public mu kaseera batukuumira mabega wa curtain batusiba akatambala ku maaso kumbe eno bannange be bali ba ssente ezo ze bagamba ez'ebisiyaga nga bazeetaagira ddala. Kakati bano baatugamba nti beetaaga ssente foreign aid ssente z'abazungu zabali ba bisiyazi. Kakati amalwaliro gaago bannange tegalina ssente. Ani asafaringa essaawa eno ye muntu owa wansi yasafaringa oli akakasa tujja kubeerera kubanga yo State House efuna ssente. State House efuna ssente kubanga bano bo tebafaayo kuba famire zaabwe kasa zibanga zifuna abo bali bulungi nti bajeti ya gavumenti tesalwako bo bakola kimu bakozesa amasasi kubeera nga basirisa abantu aboogera kyokka kye basobola okubeera nga bakola. Ssente oba oliawo zeetagisa bw'oba ng'oli munaku olina okubeera ng'okkiriza toli munaku okusobola munnange okubeerawo naye bano bo bazikozesa kusapootinga magye ate nga ssente ze bakozesa zabali babisiyaga. Mukama Katonda wange ze bakozesa zabali babisiyaga. Kale ekikulu kya byonna nze kyendowooza nga Uganda at large twandibadde tumanaginga oba tusobola okwebeezaawo singa bagezako kusala government expenditure okugeza singa bagoba ba RDC ba deputy RDC ne babagoba ba presidential advisors ne babagoba ne bakendeza ku cabinet ye mu kifo ky'aba ministers 8 ne tugenda ku 25 parliament size ne bagisalako mu kifo ky'ababaka 5 29 tusigaza wakiri 10-15 kuba ze district ndowooza ze tulina buli district nebeera n'omubaka omwomu kuba tuli banako basale emisala kuba MP bagisaleko ti MP atasobola kwegulira mmotoka kitegeeza oli munaku oba MP obunoonyaako ki so kujja kugaggabalira mu parliament. Kale newankubadde
bino byonna tubyogera naye tukimanye bulungi nnyo nti ne bwe tunaleekana tutya NRM tesobola kubeerawo nga oba oli awo akasente ako tekafuna ng'enguzi teriiwo obubbi tebuliiwo n'ebyo byonna bitwogeddeko ku ba RDCs biki byonna erina okuba n'ababaka abangi ennyo mu palamenti n'ebirala bingi nnyo. Disitulikiti bakyazicreatinga n'okubusalaasalamu constituencies bakyaziteekawo okusobola okubeera nga bafuna ba MPs baabwe bwe baagala babeere nga be basinza ababaka mu palamenti. Kale ebyo munnange bwe bityo local people abantu abawansi bagenda kubeera nga basafaringa nti enguzi yo nga yeeriisa nkuuli emisaala bafuna misava nnyo. Kale tujja kuba tukyewola ssente buli kaseera mu international banks kubanga Uganda yafuuka kimpe nkyekubire. Kale tetugenda kusobola kubeera nti oba lyawo tudipendenga ku bantu abalala kinga twali batukisobola. Olaba Kagame ono yabagamba muleke eyo newa ne bagende Congo ne babbayo tebasobola kubeera nga ati batugamba nti eggwanga lifunamu kubanga twali batugamba nti kale tuli Congo tunyaga eggwanga kale lijja kufunamu ng'amawanga amalala kuba kati America begera nebba mu Congo Belgium n'abalala bannansi bakyenyumirizaamu obuuli awo kubanga bafunamu. Naye eno Uganda okuleka Rwanda mpozi yinza obba yeefunyeemu Kagame kubeera naye akimanyi nti nga munnansi era akolerera nsi ye. Naye kakati abantu nga si bannansi bagenda kutuyamba batya bekkusa bokka. Sigenda kusukkawo nnyo wano ebyo yebadde emboozi yaffe era byebyo bitonotono ebyensobodde okubeera nga munnange ate nkuyitiramu tusinkana ate mu mboozi endala wano ku Uganda Atulagira bulijjo. Mukama Katonda abakuume nange ankuume mwebale nnyo.